Munaye Josephine Mwanje Hensen simanyi gwoyogerako naye sigenda ko Uganda kusaba zinagenda Uganda kutunda services zange okutunda ebyo byensomye e Sweden binagenda ntunde nasoma amasanyalaze nensoma public transportation mvuga basi professionally mvuga ebimotoka birukulana professionally mvuga train kakati nina okutunda services ensomye sijja kuzitunda nti nziguze Nubian Lee tinziguze Bobby Yanga nina okuziguza oyo gwensubira nzo ziteeka mu implications omontegedde munnange. Yes, James, why do you give someone an appointment and you block him? James was simanyi oba gwegwe na appointment oba mulala, I don't know. But if it happened, I'm very sorry. Ninzo okubeera nga I blocked you mu ngeri essimu yange abantu bayinza okuba essimu gye balina nagikyusa. Omanyi ife abantu abayigirize batugamba nti oluvannyuma lwa myaka ebiri emikwano giyiwe osigazeemu egyo emikwano emitono kati essimu yange eri enkadde abantu babadde bagimanyidde emyaka ng'etaano ng'eriko abantu basukka n'emitwalo emeka kati essimu nagikwata n'enzibiriza n'engimenya ne contacts zaakwo tebagibba nze nagimenya nga ekigendererwa abananoonya ku ssimu yange eno gye nnina be babeera bakyali bange abaddala kubeera essimu nali ngigabira public nga ngiteeka ne ku Facebook y'ensonga eyo mukwano. William agambye nti twakuzira gwe naani wanzira gwe naani William osobola okuzira omuntu aliwo bulungi simanyi oba onoolengera mu ddirisa olengera emmotoka olengera gye mpaakinze oba ogirengedde mu ddirisa simanyi ndi wano mu ddirisa njiraba bulungi yeyo gye mpaakinze nze gwe wazira bali be mutaazira bapaakinze ziruwa yiri 2023 no 2022 sorry 2022 nze gwe wazira bali be bootaaziranga ggwe bapaakinze eki obwongo the strength of your brains is your ability mu nsi muno obwongo bwe bukoma wokoma mu byenfuna ne mu kutegeera okay kaakati nze obwongo bwange tebuli nti mbeere ku internet nfune ba viewers abangi ebyo nabikomya ne kati obwongo buli nti nvuga motoka ki nsula mu nnyumba ki abaana bange balya mmere ki olidde balagawa kati obwongo we buli kati ekyokunzira ku internet tekinkwatako nga mu holiday manyi mu gw'omusanvu abaana bawummula manyi nti mu gw'omusanvu abaana bagenda gindi okuwummula bagenda mu woteeri kikabu ekiti family nga family that is me okusula okubeera n'abantu abangi nze nkubuuza bwemuwagira bapaakinze ziruwa kati gwe nkumaze James Nayiga ono internet yamuzira ne abantu 10 people tabafuna ati kakati be buno obuzibu convertingamu mubali abantu abangi muba convertinge mu sente inze abantu be nayina abangi naba convertinga mu money okay naba convertinga mu money gwe lolooza nti nojja kubeeranga ku bantu bangi abantu abangi bagula emmere mu nju basasula biiru internet kwe twogerera gwomanyi kitegeeza okukuza abaana bo nga bamanyi nti taata tavuga mmotoka tagula mmotoka gwomanyi kitegeeza kati munnange nze I converted into money kati era omuntu ayagala emboozi ya Edi yogera ku ssente nti Edi bwe tukola ABCD ofunira wano kati awo tujja kunyumya okusinga bino ebyokuŋŋamba nti Edi yangu ebungereza nina pate sijja kujja
tompita Canada yo sijja kujja, tompita America sijja kujja. Wabula ngamba nti Sudan waliyo ssente, ngenda kulinnya nzino neyo. That is me. Okay? Munnange bwento bwendi kati. Kati gobeera ng'ogamba nti mwanzira, ogende maaso n'okonzira. Naye gwe bataazira, akaseera kagenda kutuuka, abaana bo bakubuuze. Okole ekiraamu ng'obuzigo bubiri bwolekedde abaana. Nze gwe mugamba gwe mwanzira, abaana bange mbalekera insurance. Nga insurance okuba wa ssente kuba taata waabwe afudde, basobola okugula ekyalo kiramba nga baagadde. Kati munnange yenze, I converted everything into money. Doi Abel, brother wasuze otya n'abatabani baffe, mwana gye tuli bulungi muganda wange, ffe tuli wano Sweden, nva kulya ku kiwunga n'ekikopo kya caayi. Bazibu mbu wakuba ssale oluseke. Ate nze gwe mugamba atalina viewership, kati ate oluseke ndimukuba nti bazibumbira. Bwe baleke bannayuganda boogere. Bo baleke boogere. Baleke boogere. William agambye nti weegumya jjasa tekwegumya ki, nze nkugambye. Kati laba yo nina 27 baba bebalaba naye iri mpaaka ze 2022. Kati genda ogamba oli akola live n'abeera n'abantu 10 nti opaakinze eki. Eri yange eyaleeta eri mu paakingi ya waggulu. Okay? Eri yange. Kande kwa munajenge. Kati bwe tutyo ensi bwetyo, ensi munange kati si yakuleekaana, gwayagala viewership obeere ne bafollowers bangi genda bakufollowing, nze mbuulira ssente. Edi Mezaya bano abakuzira bagambe tebanaba kuzira gwe asooke okubazira tebakimanyi wanagane facing eyiye egulala tuli mu ssama guloza ndina abantu munange ssama bwe zityo akasana kange akali e Uganda oba kitegedde wanagambe nti naye motoka si kyekikola nti nze kyenkugambye kati ekikulu kya byonna Janice Naiga ekikulu kya byonna si motoka ekikulu kya byonna abaana bo bagenzewa mu holiday nze kyentwala ng'ekikulu bwe sibasanyusa ni anaabasanyusa abo abalina bwe mugamba abalina viewership abaana babe babatwalawo nze gwogamba gumwazira nsula n'abaana bange mu nju nsobola n'okulagako eno baasi yajjadeni ekyo kyenkulaga kyentegeeza nsula n'abaana bange mu nju buli omu manyi kyayagala buli omu manyi tayimu kiwazanyisa ki kati ensi bwetyo kati bwegenda mu maaso n'okuziira muganda wange nze maze okulya ekiwunga kyange nywedde ekikopo kya caayi kitegedde kati ensi bwetyo ensi teyetaaga kusooka kukuŋŋaanya bantu 100 obwongo bw'oyo omuntu bwe buyimirira yerevo ye y'obyenfuna oba kitegedde kati gwe bw'ogamba nti Edi Mezaya wakuba ssale oluseke ate nze omu abantu abagende bwassale bamala kwekuŋŋaanya gurupu simanyi musicians union ne beekuŋŋaanya simanyi promoters association ne beekuŋŋaanya simanyi abalimi naye nze be mba nagenda omu kitegeeza nze baakuŋŋaanya okuŋŋaanya abayimbi ba Uganda bonna ne bakolamu omuntu Edi kubanga nze nagenda omu gye mugamba gye nagenda nenkuba oluseke abayimbi ba Uganda bamala kwekuŋŋaanya bakameriyoni babebekulu bonna ne beekuŋŋaanya ng'ekibinja bapromoters ba Uganda bonna bamala kwekuŋŋaanya bannamawulire bonna bamala kwekuŋŋaanya naye nze be mba ngenda omu
etegeeza nti nze omuntu omu bonna mbasinga kati ekyo omuntu ng'oyo batoyinze mwepankirako naye nga gw'oli walowooza twakuzira naye bakitoleeta famire e Uganda oba oli bulungi ate kakati raboona omujega e Uganda bajja kuwummula gwe bagambye tebagenda Uganda tebabeera Uganda oli mugwawo Jadeni abadde Masaka ne Birima ne Riita bagenze Emitiyana oba kitegedde oba gwolowooza nti bwe bagenda e Uganda balina okugenda ku TV bagambe nti tozze neddebe byabo Edi oswaza ffe abali mu diaspora okubaswaza ntya Henrik Mukwaya nswaza mu abali mu diaspora mbaswaza kubanga mmwe mwandeeta mbaswaza kuba mwampa kasente akambeezaawo mbaswaza kubanga mwansabira visa mbaswaza kuba mwali mumpadde ekikopo kya caayi nti mbaswaza mu ki omuntu gw'otawa kapito omuntu gw'otosabira visa omuntu gw'otosuzangako omuntu gw'otawangako kyakulya omuntu atakusabangako kuza intaneti akuswaza atya obeera mujega nze abaana bange banswaza kuba nze mbayisa kati naawe bazadde bo bakuswaza kubanga bebakuliisa amini obaswaza kubanga bebakuliisa naye omuntu atakumanyi abe amini Henrik Mukwaya talina bwakuswaza kuba sikumanyi nkuswaza ntya nga sikumanyi nswaza abo Birima nayi nswaza abo abamanyi n'enswaza abo abampa kapito naye kati gwe bwaba tolina kapito gwali ompadde nkuswaza ntya oba totegeera oba kitegedde singa nali nasulako ewa nnyoko singa nali nasulako ewa taatawo oba ewa mukwano gwo oba ewa buradha wo nali badde nkuswaza naye omuntu gw'otolina kyewali owanirideko akuswaza atya you are just a fool ekirala gwe towasoma tomanyi mugaso gwakusoma Henrik Mukwaya gwe tomanyi mugaso gwakusoma kati gwataasoma onootunda ki nze yasoma nagenda atunde saavisi zaayo Henrik lwaki teweewumuzaako Sweden is full of opportunities kakati gwe bagambye nti no Sweden is full of opportunities Uganda teri opportunity bonna abali mu Sweden abali e Bulaya be basinga bannayuganda bonna abali Uganda obugagga oba bwe nali nzije Sweden nakugambako ndi kangende Sweden nsome nja kubeera bwe nti nakubulako ku programs zange omanyi kyo ba programs zange ezimu zeezo nti kangende Sweden nsome be mmala osoma nja kgenda nkole bwe nti kati gwe programu zange ze neekubira nga ntandika struggle yange oŋŋamba otanneme zituukiriza waliyo nga nkuba programu zange ez'okujja e Bulaaya omanyi enkomerero yange nga bw'erina okubeera omanyi kiki kyempulaaniza okukola tokimanyi maani nze ndowooza nti no gwe ffala gwe musiru Henrik Mukwaya you stupid towasoma oyera kati wagala ogende Uganda obagambe nti oli expert muki mukwera oli musiru kati tekaffe abasomye tutunde saavisi zaffe oba kitegedde Doi Abel Dennis Naiga nammwe mufaaki n'omuntu akola bibye okitegedde wama Doi buli muntu akola bibye buli muntu akola bibye Henrik wa Sweden naye I don't care bw'abeera ng'abeera Sweden ye yandeetayo ye yansabira visa nali nsuzeeko ewa nnyina ayina mukwano gwe nna gwamanyi nti yali asuuzizaako edimi zaayo ayina mukwano gwe gwamanyi yali awaddeko edimi zaaya kapito alyoka ansiriwalireko ankomberako agannyo nti nno muswaza
Mwana, some people are just fools. Siriya uwo, nze neeriisa. Oba kitegedde. Nze neereeta. Katonga mbotya nti nkuswaza. Okugenda ewa Sale. Edi genda ogula ekizigo ekinyiriza. Ebyo genda obigambe nnyoko. Grace Lukwago Nantongo genda obigambe nnyoko. Nze gulaba ali bw'ati. Sirwalangako wadde ekirwadde kyonna ogenda mu ddwaliro lyonna mu nsi. Kitegeeza ndi mugezi nnyo okusinga. Okay? Stanley Sebolanyo abo baveeko yogera bigenda mu maaso ebirala. Boris Eros Cheyimani musomesa. Nedda musomesa bano ba Henrik bagwagwa balowooza nti buli muntu yenna mugwagwa nga bo. Oba kitegeera nze siri mugwagwa. Nze nasalawo luli okuwagira Bobi Wine era nze nasalawo ne ngamba sigenda kuddamu muwagira. Luli bwe namuwagira Henry Wampaaki wayongera ku akawunti yange wampa ekyokulya wankubira kasimu wakola ki onkomberako eminyira. You're just stupid. Kati era nze nasazewo ne ngamba sigenda muwagira. Dembe lyange fena tubeera Sweden genda ondope bangobe Sweden. Genda obagambe Eddie Mizaya awagira Museveni bangobe Sweden. Mulimu abantu mwana abantu abali so stupid. Gwe Henrik Mukwaya kola bibyo. Ontegedde muzeeyi kola bibyo. Zinange sinaba kulondoolako oba wasuze enjala oba osulawa oba okola mulimu ki oba owagiraani gwe bakinza otambulirako. Ngaze nkuwadde respect sinaba kukwogerako. Tokyalina mukisa ku nsi gwe erinda loofa kuba olina emyaka 7. You are about to die. Okay. Munnange ne kakoza ino lusinga mutawaana. Oba nina 7, it is true. Nze nzaala maama wange. Nze nzaala Nakakandi anzaala. Mama wange alina emyaka 63 kati. Nze muzaala. Alyoka anzaale. You're just stupid. Since you met Jeno, amaanyi mangi. Muganda mumaanyi galuwa. Gift walakira. Sina maanyi gonna. Sina mwana Uganda ina gwe nali neepankiddeko. Evans wenti bwendi. Mujjukire Bobi Wine bwe yali yeesimbawo. Olunaku lwe yeewandisa n'abagamba tasobola kubeera pulezidenti w'eggwanga. Nga ku intaneti ndiko omu. Ne munvuma. Nabyogera sinaba kusisinkana bantu bano. Oba okitegedde. Nendokoka nenzire wa Bobi Wine. Bobi Wine n'agaana okundabawo. Nze nasoma. Sina kubeera nga bawagizi balala. I have to be somewhere where I'm recognition. Era walabe benagenda mu NRM nengamba kati nzizeeyo eka. They gave me recognition. Kuba my worthiness. Tolimba your mom is 63. Those who love it. Kamba lagi mama wange wana. Kulage mama wange. Mama wange omulabe ali Nakakandi ali 23. I mean ali 63. Mpozi mama ali ku Facebook ate bajja kuŋŋamba nkole ku simu eno ndabe oba kinaakola yarabbi neno ate live yange eyinza okuvaako. Okay. Katonda njagala bannange Facebook ebadde mbikkule. Kankulage maama wange. Nigawa. Ndabe.
nina kunyiga wano nina kulaga maama wange omulabe wano maama wange wuwo yona abuulira ono gwe bayita Nakakande Alice. Yes. Omulabye oye maama nzaala bamuyita Nakakande Alice ayina emyaka 63. Okay? On this world, everyone has his own business. Nobody can tell one another what to do. Doi Abel ebintu bino nga babitegeera nnyo muganda wange. Olabye bw'obeera mu nsi z'abazungu batera okulowooza endowooza y'ekintu ekikulu bwekyo. Nti wabula Bobby akulumya omutwe. Nedda, Bobby tannumya mutwe. Wallahi yamu. Bobby tannumya mutwe, ate annumya atya? Bobby tannumya mutwe gwannumya. Gwe mbuulira. Nze bayida beka mbabuulira amazima. Nze nakkiriza nti Bobby Wine wa maanyi, nenzikiriza nti Bobby Wine wa kabi, nenzikiriza nti Bobby Wine mugezi. Oba kitegedde? Nenzikiriza nti Bobby Wine musajja mugezi. Ekyo nze nkimanyi, n'ekyo okubeera nga simuwagira tekinzigyako kubeera nti mmanyi nti mugezi. Nze mbabuulira amazima. 2026 ngenda kulonda President Museveni. Oba mwagala okukiwulira oba temwagala, mbabuulira ngenda kulonda President Museveni era gwe ngenda okuwagira. Ngenda kulonda President Museveni era ngenda kuwagira President Museveni. Nga bwe nalonda Bobby Wine mu kulonda okwaggwa, tewaliwo muntu yambuuza lwaki era nakati sisuubira muntu yerina kumbuuza lwaki. Ate ogenda kumpa ki? Tewali. Nange sina kye ngenda kukuwa. Owagira oli nange mpagira olwo. Guno mupiira. Oba kitegedde? Puyo. Owe Sweden wanjitaata. Sekatawa Badru kulamusiza muganda wange. Grace okwago nanto. So that person is 23. Is 63. Kati wuliriza olwo. Mama kati gwo okay. Mama wange kati mucho muwe myaka 8. Okumanya abantu kati ate omuwala ono omukazi musiru. Oyinza okusangayo omukazi ow'emyaka 7 nga akulidde awangalidde mu bwavu nga paka boni ekyesimbye nga alina 70. Mama wange omulabye alimu kano oba akulidde awangalidde mu bwavu gw'omulabyemu nti no oyinza okugamba nti mama wange okay katugambe tunuulira Professor Gilbert Lukenya awangalidde mu ssente tannaweza myaka 7. Lukenya ye muntu yenna gumuyinza okumbeera nga mumanyi. Onoonyeza relevance mwana gwe ate relevance nginoonyeza ku ki? Okugamba nti mpagira NRM kati noonyeza relevance. Nze mpagira NRM. Ate nze Munnayuganda omu ku Bannayuganda abatawera na 10 aboogera amazima. Bannayuganda bangi balya ssente z'NRM
bawagira NRM ninga batya okuvaayo okwogera nti muwagizi we NRM. Omuntu nga musiru ku myaka gyo era alibeera musiru ddala ddala. Ate musiru muki okumanya kyempagira mbeera musiru. Kyoyagala okuŋŋamba Kakooza Yenule okuwagira Bobi Wine yabeera omugezi, awagira Museveni abeera musiru. Bw'obeera nga kw'opimidde awo ndi musiru. Bw'obeera nga kw'opimidde nti abawagira NRM basiru awo ndi musiru. Nenze mmanyi nti Kakooza Yenule oli musajja mugezi, nange ndi mugezi. Buli muntu amanyi kyayagala. Omanyi lwaki owagira Bobi Wine, nze mmanyi ensonga lwaki nange kati mpagira NRM era lwaki ngenda kulonda Museveni. Otugamba Sweden eggulu lya ku nsi ate n'ogenda e Uganda okusabiriza ssente wabula muswaza Bulaaya. Yes, Love Bubu. Munnange Love Bubu, Sweden eggulu lya ku nsi. Ate munnange saagenda ku Uganda kusabiriza. Nagende olaba ndowooza nava wano nga tiketi yange nagigula mu Gwakubiri ng'erina okudda e Sweden ngenda kuza omwezi 16. Tiketi yange saagiyisaamu lunaku n'omu. Oba okitegedde? Singa nali njagala kusabiriza nalibadde nakati gyendi. Neera holiday yange olwaggwako neekomawo ku mirimu gyange. Era n'olwaleero ngenda kukola olwaleero lwa 6 ngenda kukola extra. Oba kitegeera? Gwe okirabika baakutuulako nga bakuzala kale. Kakooza Yenule nzisina mutawaana. Gwe yogeza ebigambo byonna eby'okutyoboola kyonna kyonna ky'oyagadde. Nenze nkugambye kati mpagira Museveni. Yes. Omuntu eyasoma tabeera wantu we batamulikogonizinga. Ayina kugenda webamulikogonizinga. I fail to be recognized. In NUP. Kati ndi wa Museveni. Nakabito Joel ya mami namulaba akyali muto. Mama wange ayina emyaka 63.